fighting together we always stand. Tugenda kwetaba mu mpaka ez'emisinde egy'okudduka. Tujja kubaamu omupiira ogw'ebigere, tujja kubaamu ne gye bayita volleyball, tujja kubeeramu ne netball okubaka gw'abakyala ne volleyball gwa kubaka nagwo. Then tujja kubaawo ne empaka eza sabaawa oba gye bayita range shooting. Twagala tumanye anaasinga okukuba sabaawa mu nsonga zino awamu n'emisinde. Ekigendererwa twagala okulaba nga waliwo obumu mu bitongole ebyokwerinda. Twagala okulaba nga tusobola okulanga abantu abali mu bitongole bino ebyokwerinda basobola okubeera nga bali fit, emibiri gyabwe nga giri mu mbeera nnungi okusinziira ku mirimu gye tukola. Emirimu gye tukola mirimu gya kukakalukana, n'olwekyo gitwetaagisa okubeera nga tuli fit. So tusuubira nti okuyitira mu mizannyo gino tujja kutuukiriza ekiruubirirwa kino okubeera nga abasirikale abali mu bitongole bino nga emibiri gyabwe bagikumye bulungi. UPDF wewaawo nga be batukyaza balina barracks. Twali badde tugiteeka mu barracks munda, naye tugitadde wabwe tugiteeka mu ssomero. Sobozesa abantu aba bulijjo okubeera nga bajja bakole ki, basobole okulaba emizannyo gino bawagire okusinziira nga bwe baagala. Thank you very much for the introduction.